Mukama waffe yeebazibwe, nkwaniriza nnyo ku channel eno. Kulamusizza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nze Miriam Jumba. Mbadde ntuta akabange ennaku entonotono nga sipostinga YouTube videos. Mbadde ndi busy naye neebaza nnyo Katonda kubanga mpadde omukisa nate okwogera gy'oli. Nsuubira nti at least waliwo omuntu omu oba ababiri abafuna mu bigambo bye njogera. Nze ne wenfunayo omuntu omu oba babiri, nze ku lwange mba nsobola okutiikinga ne ŋŋamba okay, at least obulamu bw'omuntu ono bukyuse okuyita mu nze. Of course si nze nkyusa omuntu, nange nkyali mu kukyuka, process y'okukyuka nkyagirimu, naye bwe mba nga ncontributinze ku kukyuka kw'omuntu yenna, bwe mba ncontributinze ku lugendo lw'omuntu yenna mu kutegeera Katonda n'okutuukirira mu Katonda, that is my greatest prize. Era nfuna satisfaction nnene nnyo ng'omuntu yenna yeetegeeredde Katonda, ng'ataapinze mu nsi ey'omwoyo, nga yeetuukiddeyo nga ye. Amiina. Kati abantu nga nze n'abaweereza abalala gye mukuŋŋaanira bongerezaako bongereza, bakusumbe kubanga bwe buvunaanyizibwa bwe. Naye ate si ku-expectinga kusigala mu dependent state buli kaseera, nedda. Ku-expectinga nti ekiseera kijja kutuuka bw'onoogenda ng'okula mu mwoyo otandike okwetakulira. Gwe kennyini omusumba tekimuggyako kubanga akyakusumba. Nange tekinzigyako nti singa ofuna encounter any challenges oba ng'olina kyoyagala okuyiga oyisobola okunjigirako, naye ate mba si ku-expectinga ate kuyonka kubanga oba okuze. Amiina. Kati ngenda just kuwa example ya jjane yange y'olugendo lwange nze. Bino ebigambo bye ngenda okwogera, some of you may not find them useful and it is okay. Nga bwe ŋŋambye mu kutandika nti ebigambo ebimu bye njogera biyinza okuba biyambayo omuntu omu, oyinza okulaba nga just kigenda kuyambamu omuntu omu, oyinza okuba nga stage gy'otuuseeko ey'obulokozi ng'olinga nze bwe nnali, oba nga tonnagituukako naye ng'ekiseera kijja kutuuka ogituukeko, oba ssaawa zino ng'oli confused tomanyi na kyakukola. Either way nze nkakasa obubaka buno buyinza okukuyamba. Nga bwe ntera okugamba bwe ndeeta obubaka oba omuntu yenna wayimirira mu maaso g'okuleeta obubaka, piikingamu ggwe by'olowooza ebiyinza okukuyamba, ebitakuyamba bireke oba kale bitereke kubanga at some point in time oyinza okubyetaaga. Kakati nabagamba nalokoka ndi muto, nalina emyaka nga 7. Kakati ntuuka nfumbiddwa, kugamba natuuka ekiseera nga ebintu ebiri basic bye neetaaga ku myaka gyange mbirina. Nali nfumbiddwa nga nina omwami, nzaddeko, sinoonya mwana, nsomyeko, sinoonya nti neetaaga kweyongera kusoma kuba that time ndoza nalina degree oba 2 oba 3. Ndi mulokole, nali muweereza, nalina omulimu, ate omulimu gwe nalina it was a good job. In fact lumu omwami omu yantuuza n'ambuuza naŋŋamba naye ggwe mwana gwe omulimu ogwo mu organization eyo wagufuna otya? Naŋŋamba abo tebagaba mirimu, tebamala gawa mulimu muntu gwe batamanyi. Ne mugamba nze nagendayo ne bagumpa. Ne bagendayo ne bagumpa. Kwegamba I had a dream job. Ebintu ebirabikako ebya bulijjo eby'omubiri bye nali neetaaga nali mbirina, saali bubi nnyo nga tosobola kugamba nti kino nkyetaaga oba tukitegeera. Kakati nagenda okuwulira mu mwoyo gwange nampulira nga nninamu ekituli munda mu nze. Nze nkiyita kituli kuba nali sirina kigambo kyenyinza, I could not explain what I was feeling. Nga mpulira munda mu mwoyo gwange mulimu ekintu ekitali, mulimu bakiyita batya, gap, nga mpulira waliwo ekifo ekitajjudde. Nkugambye nali mufumbo, nina omwana n'abaana abalala be nali mbeera nabo, nina omulimu, nga sirina kyoyinza gamba nti gundi yeetaaga, ng'era probably bantu bangi baali banneegoma n'okunneegoma, naye nze ng'omuntu munda yange nga bwe nzira eri mu kkoona nina ekintu kye mpulira nga mpulira waliwo ekimbulako. Era ekintu kino kyatandikanga mu mwaka gwa 2016. Ne ŋŋamba obamba nasooka ne ndowooza
kijja kujja kiveewo ne wayitawo emyezi egiwera. Kyagenda kyeyongera okukola ki? Okuwaseninga nga it kept nga at some point nawulira nga drowning nga mpulira nga alina drowning mu feeling eyo gye nalina naye nga kiri munda eri mu mwoyo gwange kati ngenda okungulubwa ndaba ndi happy. I had been, by the way, saali bubi. Amiina. Nagenda okutuula lumu mba ntudde we ntudde nalina ekkanisa mwe nali ntudde. Nasooka ne nga kirabika sigenda mu services zimala mu church. Nga kati buli service ngenda gigendamu. Maybe nja kufunayo ekigambo ekinajjawo ekintu kino kyempulira. Amiina. Kati nga ntuula mu service. Nabeeranga muli service. Natuuka nga nkeera nnyo ku makya ne nvaawo lwaggulu ng'ekikinkozesa maybe kyekigenda okujjuza kino ekyempulira munda. Jjukira siina gwe nali nkigambye. Kati nga I was struggling on my own. Natuula nga bwe nagenze nga nfuluma nga bwe nagenze. Kati nga buli wenzirayo eka ne ntula nga naye nabaaki. Neebuuza ebibuuzo nga sirina ansa. Nga mpulira nina kye neetaaga ekisukka ku ebyo bye nali nfunye. Oba okitegeera? Ekisukka ku mulimu, ekisukka ku bufumbo, ekisukka ku baana, ekisukka ku mulimu, ekisukka ku buweereza, ekisukka ku bintu bye nali nina ne bye nali nfuna. Amiina. Kakati kye nakola ne ntuuza omu ku baganda bange. Omuntu nze sirina nnyo empisa yange sitera kusharinga byama byange na muntu. Lwawo. Okujjako ng'oli mukwano gwange ate ng'oli mukwano gwange wa munda. Kati nina baganda bange bangi naye si buli muganda wange nti mukwano gwange. Kati nalondayo gwe neesiga ne mugamba nnyamba ne mudescribingira byonna. Yantunuulira naye naŋŋamba sikutegeera. Kati ne ŋŋamba bannaaye nkoze ntya? Naŋŋamba ky'oŋŋambye nkitegedde naye sikitegeera. Kugamba nga nange kyenjogera kyendescribing so wakisongako ngalo nki kino obuzibu buli wano. Oba okitegeera? Kakati ne wayitawo weeks eziwera ne nkubira omusumba omu essimu mukwano gwange. Nkugambye simala gatomera muntu mugamba kintu kya munda bwe kityo. Namakinga sure omuntu gwe nkigamba mukwano gwange ate mumanyi musajja oba mukazi wa mwoyo. Simala gatomera muntu. Ne mukubira essimu ne mugamba mukwano gwange nnyamba nina ensonga nti ye naye mpa appointment njagala ompa obudde. Najja ne twogera ne munnyonnyola yantunuulira bw'ati naŋŋamba sikutegedde. Ne ŋŋamba bannaaye mbadde ne ŋŋamba oba nze nina ekizibu. Kakati ntuuka ne mubuuza otegeeza ki? Naŋŋamba olabika weekwasa oyagala kuva mu church. Ng'alinga nti njagala kukyusa church. Namutwa ne mugaa si y'ensonga. Ne mugaa singa nakye nali njagala naali kikugambye naye si y'ensonga. Ne mugaana omugamba nti ekintu kino kye kisi kyakajja kati ate tekizze lwakuba ndi wano. Ne mugaa it has been going on for some time naye kigenda kibuildinga kigenda kyeyongera. Ne mugaa si y'ensonga. Ne mugamba ate bwe nali nzijja wano nze tewali yandeeta. Mukama yayogera nange mu ddoboozi n'adescribing ekifo n'aŋŋamba gendayo. Ne ŋŋendayo nga weewo. Ne mugaa kati eddoboozi bwe liba terinaŋŋamba nti vaawo sirina nsonga enzijjawo ne we mba njagala. Ne mugaa si y'ensonga. Njagala onnyambe nina kye mpulira. N'aŋŋamba simanyi ngeri ya kuyambamu. Kasita omuweereza wa Mukama yaŋŋamba ekigambo bwe kityo, I totally gave up. Ne ŋŋamba kati omanyi kanneeyawule. Nenzira eka. Nasigala kubeera waka na ku mulimu na bizinesi zange. I totally isolated myself. Nga nsobola okugenda mu makuŋŋaaniro, I would go to different places. Naye nga mutima gwange ngamba let me just kugamba I distanced myself. Nga lwa nsonga nti nali nina kye nnoonya ate nga ndaba ebifo nga ndaba sikifuna ngezezaako okunnyonnyola abantu b'enneesiga ababiri baali mbulidde ekigenda mu maaso nga nabo tebakitegeera. Kati ne mbeera awo. Kakati 2017
Mukama yampa omukisa n'enfuluma eggwanga. Kati meaning I was totally isolated from everyone. N'entuula ekintu era nga kikyandikwa ekyo kyenkugambye kyenkunnyonnyodde, n'entuula n'entunuulira emyaka gyonna gye mmaze mu bulokozi ne ŋŋamba naye mbadde mulokole for over 20 years. Nabadde emyaka gino ngikozeemu ki? Ngifunyeemu ki? Kugaa netandika okunoonya amagoba oba ebibala bye mbalidde mu myaka egyo. Nga kati netandika okwebuuza ekibuuzo nga neebuuza ekibuuzo ne nkyeddamu. Jjukira ndi bw'omu anti kakati kuba nagezaako okufuna help ne sigifuna mu bantu nze be nalowooza nti baali bayinza okunnyamba. Sibanenya by the way kubanga nange kennyini nannyini kyo nali simanyi what is going on. Probably Katonda yali alina koona, waliwo ekkoona gye yali yansindika ngikye saamanya ssaawa ezo. Neebuuza ebibuuzo bino biri bina. Ekisooka, who is God to me? Katonda nga Katonda yaani gye ndi nze ng'omuntu Katonda yaani? Ekyokubiri, ndi mu kifaananyi kya Katonda oba nedda? Ekyokusatu, lwaki ndi wano? Lwaki nazaalibwa? Kuba sitoole yange ey'obuzaale bwange n'ebintu bye nayitamu ng'omwana omuto, I was not supposed to survive. Kusinziira ku bye bannyumiza. I was not supposed to survive. Singa na survive, and if I was to survive, nandibaddeko ne problems, physical oba mental, olw'ebintu ebya events ezaaliwo mu buto bwange. Kati ne neebuuza ebyo byonna nabiyitamu Mukama yabimponya. Lwaki ndi wano? Nsonga ki? Oba kitegeera? Ne neebuuza bino bye nkola n'ebifo bye ndimu mwe nina okubeera oba nedda? Era eyantonda kwega ntambula okusinza ku expectations ze, ebigendererwa bya Katonda gye ndi bye ntambuliramu oba ndi mu byange? Bino ebibuuzo bye njogera nze nabyebuuza nga nze. Ndi bwogu mu ggwanga, ndi bw'omu, eggwanga lye ndimu si lyange, kati nga I was totally isolated. Kaakati ekyokuna nayebuuza ebibuuzo ne ŋŋamba naye ddala Miriam nti ye oli mweteefuteefu okusisinkana Mukama singa ofa ssaawa zino oba singa enkomerero etuuka essaawa zino, ddala mu mutima gwo okakasa nga tolinaamu kakunkuna nti oyingira eggulu? Nze kennyini byebuuza bwe mbyeddamu, ansa sijja zikubuulira. Ne neebuuza ddala ndi shuwa nkakasa nti nina obulamu obutaggwaawo ddala. Gye nakoma okubyebuuza nalinganga invitinze flood oba omujjuzo gw'ebibuuzo ebirala. Gye nakoma okwebuuza ebibuuzo nga n'ebibuuzo ebirala bijja. Omuntu abyogera mulokole amaze mu bulokozi at least emyaka 2 n'okusoba, akulidde mu kyaki. Basically nali sibyebuuzanga mulokole yakalokoka, nali mbyebuuzanga mulokole atuuse somewhere naye ng'alina ekisenge kyakoona, nga mpulira nina ekisenge nga mpulira level gye ndiko nina ekintu kyenkoona kye sitegeera, ate nga munda munze mpuliramu ogutuli ogunene nga tegujjula, nga waliwo ekifo mpulira wakalu nga tewajjula, nga ne bwenkola ki nakola buli kabaddi nze ak'omwoyo. Nasinza n'enkoma okusinza, n'ensoma Bayibuli n'enkoma ogisoma, n'ensaba n'enkoma okusaba, n'ensiiba n'enkoma okusiiba. Nakola buli kimu kye nali ndowooza mu magezi gange okusobola okujjuza ekinnya ekyo ekituli ekyo ebbanja eryo lye nalina mu nze. It kept getting worse. Kakati ne ŋŋamba omanyi neeyogeza nzekka bwe nneddamu, bwe neebuuza bwe nneddamu. Ne ŋŋamba omanyi ŋŋenda kusaba banjigiriza Omwoyo Omutukuvu nga nina emyaka 8. Omwoyo Omutukuvu ateekwa okuba alina ansa. Kubanga nange nze kennyini
nemereddwa okweddamu ebibuuzo. Nekino ekindi munda nemereddwa kitegeera. Ne muganda wange takimanyi. Ne mukwano gwange omusumba naye takimanyi. Kiteekwa okuba ansa weeri naye teri mu bantu. Ate teri mu nze eri wa Katonda ne ngamba kanoonye Mukama. This time nga sinoonya Mukama on my own terms. Noonya Mukama on his own terms. Amiina. Nakola essaala for days or probably months. Naye nga nsaba bino ekisooka. Jjukira nali seetaaga ssente, nali seetaaga mwami, nali seetaaga bintu bino bikwatibwako. It's not what I needed. Kuba nali mbirina. Ate bye nali sirina nali sibiyaayaanira. Amiina. Nagamba bwe nti Mukama njagala kukumanya. Njagala kukumanya. Ekyo kimu. Ekyokubiri. Njagala kukufaanana. Ekyokusatu. Njagala kumanya lwaki ndi mulamu. Those are the 3 prayers I made for months. Olaba ebintu bino mbyogera nseka. Naye mwalimu amaziga. Mwalimu okuta. Okuta kyentegeeza okuta. Okufa eri obulamu bwange. Mwalimu saddaaka. Saddaaka gyentegeeza ng'oggyeko amaziga. Buli Mukama kye yatuuka ekiseera n'atandika okunsongerako ekyo kite n'enkita. Naye nga ndi mu bulumi. For the sake of that gap eyali munda mu nze. Kubanga nali nange nemereddwa okutegeera kiki ekyali kigenda mu maaso. Amiina. Kati we nasabanga Mukama njagala kukumanya. Nakwata emyaka gyonna gye ntegedde Katonda gyonna. Buli kimu kye nali mmanyi ku Katonda, kye nali neetegeeredde, n'abantu kye baali baŋŋambye for all those years. Nenkikwata nenkiteeka ebbali. I put everything I was told about God aside. Nenkisiimuula mu bwongo bwange nga kino si kyakimanyi. Katonda si kyamumanyi ndi bbebi. Nga walaba omwana omuto wabanga yakazaali. Azaalibwa tamanyi. Kati nange nenga kati sirina kye mmanyi ku Katonda. Katonda simumanyi, n'ebimukwatako sibimanyi, n'ebyayagala sibimanyi. Neekwata nze kennyini ne neeziika. Neeziika byonna bye nali mmanyi. Oba tukitegeera. Ekyo bwe nakimala. Nenkwata mindset yange, ebirowoozo byange, endowooza yange ey'obuntu. Nengiteeka ebbali. Bino byenjogerako nabikolera mu maziga, nabikolera ku kyoto. Kye bayita ekyoto, sigamba prayer meeting, ngamba kyoto. Nakwata obulamu bwange ne mbuteeka ku kyoto saddaaka. Ne mbuteeka ku kyoto kya Mukama ne mugamba Mukama mbaaga ompiseemu omuliro. Naye njagala kukumanya. Nakwata ebirooto byange. Buli muntu azaalibwa alina ebirooto, obeera n'ebiruubirirwa. Nali n'ebiruubirirwa nange. It's not that nali sirina kye njagala kubeera. Ate ng'ebisinga mbifunye. I had probably gotten 60% of my dreams. Byonna ebirooto byange byonna. Nkugambye process eno yalimu amaziga, yalimu okuleka, yalimu okutta mu bulumi obuyitirivu. Kubanga ekyali munda mu nze kye nali mpulira kyali kinsukuma nga kirina ekifo bwe kinnyingiza we nali simanyi. Kati nga mpulira, omanyi nga wonoolaba ensolo nga bagikonarinze. I felt cornered nga ndaba side eno. Nga feeling enkutte side zonna ng'ennyigidde mu koona. Kati nga the only way ey'okujjuzaawo nina kunoonya Mukama yennyini. Jjukira ndi bw'omu, ndi mu ggwanga eritali lyange. Amiina. Kaakati nakwata ebirooto byange byonna ne mbiteeka ebbali. Era Mukama namugambanga bwe nti, Mukama byonna bye nnina, ebirooto byange byonna bye mbadde neesuubiramu, bye nfunye ne bye sinnafuna, biteeka ku bigere ebyo. Tebikyali byange. Kugamba, nakwata buli kimu ne nkyeyambula. Ebitiibwa ne mbyeyambula, ebirungi ne mbyeyambula, ebibi ne mbyeyambula, emigugu ne ngyeyambula.
buli kintu ekyali kinkwatako ng'omuntu nakiteeka bbali. Kati ne ŋŋamba Mukama nsomesa omutima gwo, kati sirina kye mmanyi, nsomesa omutima gwo. Ne mugamba Mukama, mbadde mu bulokozi emyaka gino gyonna, abankozeemu omulimu bankozeemu omulimu, I appreciate, naye essaawa zino njagala nsaba ggwe kennyini Katonda eyantonda, gw'otegeera lwaki mpulira bwe nti, njagala ggwe kennyini onsomese kikyoli gye ndi. Saagala kunsomesa kikyoli eri abantu abalala kuba bo tebamanyi kye mpulira. Njagala onsomese kikyoli gye ndi nze. Nsomesa omutima gwo ng'okozesa perspective yo, si yange, kubanga nze ngezezzaako kutegeera mu perspective yange nnemereddwa. Ne mugamba saagala okozesa perspective ya muntu mulala, njagala okozesa perspective yo, naye nyamba nkolerayo ekintu kimu, nkimanyi oli mugezi nnyo, in fact gwe magezi, nyambayo ekintu kimu, binyanguyize, bireete mu ngeri nga ejja kunnyanguyira okutegeera mu bwongo bwange buno, osobole okutegeera ebinaajja mu bwongo bwange. Ne mugamba kakati Mukama nfomatinga, format my mind, format my heart. Olaba ng'essimu bw'ogikwata n'ogiformatinga oba computer, ogijjamu buli kimu kyonna ekyali stored. Ne bagiteekako software mupya, ne bagiteekako data mupya, koga buli kimu nga kipya. Nga format me. Bino bye nkugamba, olaba mbyogera birabika ng'ebyangu, naye nkugambye byali ku kyoto. Nabikola nkaaba. Era singa wansangako nga nkaaba walirowooza nno omukazi musiru, nagamba Mukama oba kusiruwala kansiruwale, naye nga nkutegedde. Kubanga nagenda okulanga ebintu bino byonna ebinneetoolodde tebimala, tebigenda kumpa bulamu, nga buli kimu kye nali neekutteko, ate nga ndi mulokole, bino bye nali nkutteko, nga ndaba butaliimu. Natandika okutunula ne ndaba nga everything was a loss. Era neebuuza, mbadde nkola ki emyaka gino gyonna? What was I doing? Era ne neebuuza, how did I even survive up to this time? Kituufu tusurvivinga lwa kisa. Amiina. Naye ku ssaawa eryo kugamba simanyi ngeri gya kukinnyonnyolamu, ne mugamba Mukama nkwata nkusaba ombetenda, menyaamenya ntemaatema, buli katundu kange kateeka ebbali, oddemu onnyunge buto, oddemu ontunge buto, mbeere muntu mupya. Amiina. Kwata omutima gwange ogureconnectinge n'omutima gwo kubanga sirina kye nkumanyiiko. Kwata omutima gwange ogureconnectinge. Olaba nga bw'olaba ennyumba bwe bagiwayalinga amasannyalaze. Nalinga agamba Katonda, amasannyalaze agalimu ne waya sooka obidismantle, ekizimbe kyonna sooka okisuule wansi, oddemu okizimbe buto. Kubanga kye nali mpulira, singa sirina na ngeri gye nnyinza kikunyonya ne bw'okimbuuza kati simanyi. Ne mugamba Mukama, ne mujuliza ebigambo ebiri mu Bayibuli, ne mugamba Mukama, bagamba mbu tulina okuzaalibwa omulundi ogwokubiri, naye kirabika bye mbaddemu si byebyo. Oba bwe biba byebyo bibadde tebimmala, kati levo gye ntuuseko nina kye neetaaga. Kye mugamba Mukama, ddamu onzaale. Nga bwe wagamba Nicodemus nti alina okuzaalibwa omulundi ogwokubiri, ddamu onzaale. Naye this time nga ndi muntu mupya. Ne mugamba Mukama, njagala kumanya, nsaba kumanya ddoboozi lyo. Nga bw'oyogera liri kiriya. Saagala ddoboozi nga livumbera vuvuvuvuvuvu. Njagala eddoboozi lyo, njagala kukuyiga ngeri gy'oyogera, oyogera otya. Jjukira bye nkugamba. Obwongo bwange bwonna nabufomaatinze temukyali kintu. Njagala kuyiga buto. Buto. Era bw'ombuuza, obulokozi waakabumalamu emyaka emeka? Ebyaddala nja kugamba ndabika naakabumalamu emyaka ng'esatu oba ena. Kubanga mpulira kati difference nnene nnyo nnyo. Ne mugamba njagala kumanya ddoboozi lyo, njagala kumanya kwagala kwo. I made these prayers over time. Kati mbikugira kuba mbisamarayizinze. Njagala kumanya kwagala kwo. Nga tekuva mu perspective yange, nga kuva mu perspective yo.
Amiina. Ne mugamba Mukama njawula nzijja mu kibiina, njawula nzijja mu luyoogaano, neesembereza nga gwe wennyini kwata omukono gwo ku lw'ekisa kyo nsembeze onteeke ku kifuba kyo. Ne mugamba njagala kuwulira bbugumu lyo, njagala omutima gwo we guba gukuba nange nguwulire, ng'ogwange n'ogugwo gukubira wamu. Bino bye nkugamba njogera ku Katonda nga muzadde. Amiina. Ebigambo bino bye nkugambye byamala myezi. Amiina. Namugamba njawula mu kibiina, njagala kwetegerera nga nze. Sagala kutegeera ng'abantu balala bye bakutegeera. Njagala kutegeera nga nze. Kubanga bye mbaddemu ntuuse ku level nga mpulira tekikyammala, nnyinemu ekituli munda mu nze. Ne mugamba nzijja mu luyoogaano nsikaayo ku lw'ekisa kyo. Ne mugamba nja kutuuka ekiseera ng'ekifuba kyo tekikyammala, njagala kuyingira mu mutima gwo. Nyingiza mu bisenge by'omutima gwo onkweke. Natuuka ekiseera ne ŋŋamba Mukama, zino ensala ze nkugamba nazisaba nkaaba, amaziga dudududududu. Olaba kati nseka. Namugamba I want to be fully immersed in you. Njagala nebbike nennyike mu ggwe. Mbulireyo nga tebakyandaba nga balaba ggwe. Ng'omuntu singa ajja n'agamba abadde wano nga takyalabawo nze. That is how desperate I was. Era nze nsuubira ennyimba ezimu ze tuyimba oluusi tetuzitegeera nnyo. Nga bwe twali zitegedde. Nagamba Mukama njagala nnyingire mu ggwe, mbulireyo. Njagala mbule. I want to be lost in you. Amiina. Kati eyo point emu. Point ey'okubiri. Nedda. Ngenda kukola bwe nti. Point ey'okubiri n'ey'okusatu kambiteeke mu vidiyo endala. Ngenda biteeka mu portion endala. Bw'onooba olabye portion eno n'oyagala okumanya ebisingawo, I'm going to post another video. Just a continuation of this. So mu vidiyo eddako ngenda kwogera ku kufaanana Katonda ne ku kumanya kiki Katonda kyakwagaza, lwaki oli ku nsi. Njogera ku bulamu bwange. Ngambye ngenda kwogera ku bulamu bwange kuba bwe nsinga okutegeera. 1, 2. Oyinza okuba ng'oli naawe ku kisenge ng'oli mu mbeera gye nalimu, oba ng'ogenda gituukamu, oba ng'olina confused tomanyi na kigenda mu maaso. Ebintu bino biyinza okuyamba. Kiyinza okuyambako okutuukirira mu Katonda. Nze ng'omuntu, ebintu ebimu Katonda abinsomesezza, ebintu byonna bye mmanyi abinsomesezza ku lwa kisa kye. Naye kyembadde ntegeeza nti nalina kutomerako. Kwega nagiranga nentomera kwega try and error. Naye kati bw'onoowulira ebigambo bino n'otegeera nti ekiseera kiyinza otuuka ng'oli mu mbeera bw'eti. N'ekyokukola nze nja kikubuulira kuba bino bye nkugamba bye bimu ku bintu by'oyinza okukola. Tojja kubeera nga nze, tojja kwekooloobya nga nze. Kuba nze nali sirina na gwe nyiza kubuuza, ng'ate ne bembuuzizzaako bambi baali tebategeera ki kyempitamu nga nze. Ate nga we nkugambye sibanenya kuba nabo baali tebamanyi. Kuba nange olaba nannyini kyo nze nali simanyi. Kati ate omuntu omulala. Kale, nja kubalaba mu vidiyo eddako. Mukama abawe omukisa. Bye bye.